Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba ki? Mugamba mutya bakadaama? Kansuubire muli bulungi. Nange gye ndi bulungi. Sirina buzibu bwonna. Mugyebale mwebale okukola. Abanaaba bawuliriza odiyo yange. Nga nzize kwogera ku ki? Waliwo omuvubuka awo eyavuddeyo. Simanyi oba vidiyo nkadde oba yaakati. Bannaye omuvubuka ng'atuvuma. Yavumye bakadaama n'abavuma, temulina magezi, mwaleka abaana ewaka, nnyo bingi bye yayogedde. Naye nga tetugaana batubuulirira. Naye omuntu okuvaayo ng'otuvuma kubanga oyagala ggwe bakulaba oba bakumanye, simanyi ky'oba oyagala. Okubeera obwakadaama si musango. Abantu bali bakadaama olw'embeera. Situation ya Uganda yemeekinga abaana okubeera bakadaama. Bangi nnyo bali bakadaama naye nga tebaagala. Just beesanga bwesanze ng'ekintu kadaama ky'alina okubeera asobole okukyusa embeera ye oba asobole okweyimirizaawo. Nga tawasabye, nga tabbye, nga talina gw'akaluubirizza. Bangi bakoleddemu ensobi mu bwakadaama. Ate ng'abantu nga mmwe era abavaayo nga muwoza nti mubaagala nnyo, mmwe mubakozesa ensobi ezo. Osanga abamu tebandizikoze. Okitegeera? Naye ggwe okuvaayo n'obavuma n'obalangira batunula batya, baazaalako, bakola batya. Teriyo kadaama yazze ku mulyango gwo kukaluubiriza oba kkusaba kyakulya oba kkusaba nti bannange nnyamba wano wannemye. Nsuubira buli mwana ali ku kyeyo ng'akola asobola okuyimirizaawo embeera ye ng'omuntu. Okitegeera? Naye mmwe okwagala okuvaayo muvume bannammwe mubasse wansi n'abalala mubatiise bye bakola bagamaama ate bw'obeera kadaama bakuvuma boogera kino na kiri. Mpulira nga nandibivuddemu. Nze ngamba nti tekyandibadde na makulu. Osobola okuvaayo mu mbeera yonna bw'oba olabye ensobi bakadaama gye bakola nga Mukama akuwadde omukisa ogusobola oggyogerako. Bagambe mu bulungi kubanga nabo bantu nga ggwe. Okuvaayo ng'obavuma ng'obatyoboola ggwe ng'oyogeza amaanyi okulaga ki ky'oli, nze ndowooza tekyandibadde na mulamwa oba n'amakulu. Okitegeera? Mwebeereremu. Abaana tetugamba nti nedda temubabuulirira. Bw'oba ovuddeyo ng'owulira oyagala okubuulirira, vaayo mu bulungi ogabe bannaye bakadaama kino na kino na kino na kino temusaanidde kikola. Naye ggwe tovaayo olw'omuntu omu eyakunyiiziza, sinakindi olw'okuba oba wamusabye oba noddusi n'agaana ozzikuwa, kati n'osalawo olivenjinge naye ng'ogenda kulumya abantu bangi. Okitegeera? Buli abaawulira message yo oba abaalabye vidiyo yo asigala awulira bulala. Abaana balina ebizibu byabwe bye bazze bayitamu naye nga mbeera anoonya kukyusa bulamu bwe nga talina gw'akaluubiriza mu bulamu, nga tabbye. Munyumirwa nnyo abagenda ku nguudo ne beetunda ne babalamuza ne babasiiga obulwadde ne babazaalamu abaana ne babazaala ne babasuula mu nguudo oba ne babasuula mu myala. Abo bannyinammwe bwe batyo bwe mwandyegombye. Nze ngamba okuba ne mwannyoko ng'asobodde okugenda n'akola obwakadaama n'asobola okuyimirizaawo abaana oba omwana oba ye yennyini kuba eriyo abaliyo nga tebalina baana. Naye n'asobola bw'aba yasoma n'asomako n'agamba munnaye embeera egaanye oba nsomye sifunye ebbaluwa manya sifunye mulimu ka ŋŋende nkole, osanga bwe nnaakolayo obwakadaama emyezi 2 oba emyaka 2 nja kubaako ne kyenkyuka, nnyinza okudda ne nkola kino kuba abantu balina ebirooto byabwe. Okitegeera? Gwe tolina buyinza buvaayo kujja nga weekandagga obavuma mubamenya emitima.
si bonna nti basobola okusensinga bye mwogedde. Mulimu atandikirawo n'atandika okunafuwa mu byabadde akola, kuba ye aba alaba ng'okubeera Kadaama obeerewo kibi. Omulimu mugufudde nnyo ogw'ekibi, ogw'abantu abasiru abatategeera, ate ng'eriyo bakadaama bategeera n'okusinga abali mu paalamenti, ng'alina obwongo obukola n'okusinga abali mu malwaliro nga basawo, ng'alina obwongo obusobola okukola. Era ndowooza nti kuba muntu kubeera na bwongo busobola kutuula n'asensinga oba n'alowooza n'amanya nti eno embeera gye ntuuseemu olwaleero sijja kgenda ku luguudo kwetunda, sigenda genda mu supermarket nzibe mu mata g'abaana, naye abaana bange kambalekere maama wange ntambule ngende noonye 10. Nakyo kiba kukozesa bwongo, okitegeera. Ne yeewaayo n'ayoza ebintu, n'ayoza ttooyi, lwakuba mmwe ttooyi muzoogerako nnyo mumanyi zembi, naye sigamba nti ttooyi z'eno ez'enkoma nti oba omuntu anaagyoza nga nkyafu butya, no. Lwakuba abantu kyemukulirize ennyo mwoze ttooyi, okitegeera. Naye ttooyi eyo agyoza lwa nsonga. Ttooyi ajja kugyoleza emyaka 2, naye ajja kuddayo ewaka abeereyo bbanga lyonna, okitegeera. So gwe tovaayo nga weekandagga nnyo okulaga nti ggwe oli w'amaanyi, nze asinga, naye wennyini avuma bakadaama, olabika oba oli ssekadaama. Wenna otunulanga bw'oyagala, olinga n'emyezi egyakuzaala egitaggwaayo. Otunulanga ebbanga Museveni lyatufugidde erya myaka 35, naye weekandagga ovuma bakadaama. Ababi bakola batya? Abaagwa amabeere. Bw'aba yagwa amabeere muleke, gwe noonya ataagwa mabeere. Bakadaama si be bakazi bokka abali mu nsi, noonyaayo abatali kadaama. Ate gye eri oyo aliyo nga ye kadaama gwe yandyetaaze, naye mulekere ekyansi ye. Muleme kutyoboola bannammwe na kubassa nnyo wansi, kubamalamu kitiibwa, kubalengezza, kubanga ggwe oyagala bakumanye. Obwakadaama si bwangu. Bwe buba ng'olowooza bwangu, gamba ne maama wajja abukole oba mwannyoko, lw'olimanya n'otuula n'ogamba abantu bano bayita mu mbeera bw'eti. So nze nga nze nandirowoozezza timulekerawo okubanenya ennyo oba okubavuma ennyo. Okubavuma si kwe kusolovinga ensonga eriwo, okubeera nti abaana balekerawo okukola obwakadaama. Bw'aba alina ensobi gy'akola, kubanga bangi bazikola, vaayo bagambe mu bulungi, okitegeera. Era nabo bawuliriza. Okumanya abaana bawuliriza bingi nnyo ebibadde bituukawo mu bakadaama, naye nga kati okwogera kw'abantu ne bavaayo ne bakyogerako byakendeera. Notisi zennyini ezakuyombeza ng'ovaayo wekandagga zaakendeera, naye luli tewaayitanga wiiki nga tezifulumye. Abaana baayombanga enkya n'eggulo ne beevuma, okitegeera. N'ebyo byonna ebintu byakendeera. Kuvaayo omuntu ne bagenda nga bakyogerako, kyogereko mu bulungi, era ojja kufuna abakuddamu mu bulungi. So ssebe yavuddeyo ggwe nga weekandagga, ggwe ng'olowooza nti olina amaanyi mangi, nti ggwe ojja kuvaayo ovume bakadaama obalemesa eby'okkola. Tolina ky'ogenda kulemesa, okitegeera. Buli muntu ali waali olw'ensonga ze. Mwakikwata bubi nti buli ali ku bwakadaama yazaala abaana bangi nnyo ennaku zino abatalina baana abali mu bwakadaama, bibasinga n'obungi, okitegeera. Bangi abato abatannazaalako, abatamanyi na nsi bw'esanyuka oba bw'esanyusa, nga yeewaayo n'emyaka gye 18 oba 20 n'ajja n'agamba kantobe waakiri mbeeko gwe nnyamba oba nange neefunira eky'okkola, ng'alaba mu famire ye temuliimu kyamaanyi kigenda mwongerwako. So mulekerawo okubamenya emitima, okubayisaamu amaaso. Ekintu bwakadaama bakikola lwa mbeera, eggwanga mwe riri nabo tebandikyagadde. Si kye kisanyusa ennyo okubeera ng'omuntu ng'akola, naye embeera yebaleetera okukikola, okitegeera. Mbeera. So mulekerawo okuvuma abaana abo abakola mu mayumba, mubavume nga mulekamu. Jangu mu mbeera ennungi, nnyonnyola ensonga zo, bajja kukuwuliriza era ojja kufuna comments zaabwe nga zirina amakulu, okitegeera. So yebadde ensonga yange. Anaabawulidde audio yange, ekyo y'ensonga yange gye mbadde njogerako. Mubawenga abaana
ebintu ebibazzaamu amaanyi okusobola okubeera ng'agumiikiriza amaleko ekyeyo kye addeyo ewaka akole by'ayagala mu bulamu bwe. So mulekerawo okubalengezza, okubalaba ng'abasiru, okubalaba ng'abatategeera, okubalaba nga abakadde, kuba si bonna abali mu bwakadaama nti bakadde. Okitegeera omuntu okuba n'emyaka 3 okuva ku 25 ppaka 3, nze nsuubira nti tebaba bakadde, be bantu abasinga eno. Batono nnyo abaliyo eno nga bakadde nga balina abaana ab'emyaka 2, ab'emyaka 4, nze ndaba nga batono. Abaana abasinga eno baana bato. Alina omwana omu yafuna olubuto ng'ali mu P7 n'azaala omwana n'amuleka awo n'atambula n'ajja mu bwakadaama. Tekitegeeza nti akadde ye, wabula mbeera ye beekoze ki, ye beemutuusizza okukola ekyo. Ate mmwe abasajja abasuula era obuvunaanyizibwa, mmwe musinze okuleeta abaana bano mu byeyo, naye wavuddeyo wenna weekandagga otunulanga oba kiki simanyi na kumanya, siyinza kukuvuma naye weebeereremu.